Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatinda majibuga Allah subhanahu wa ta'ala akyatwazisa omukisa nate okubeera nitukyassa Pal FM ya mukisa nnyo mwaka guno gwa 2022 okubeera etundutundu ku nteekateeka za anno muzimuran. Tukubiriza gwe muganda waffe ali yawuliriza nali atulaba okujja okutwegattako ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa October wali ku Sheraton Gardens ewagenda okusimbulwa emisinde gino. Emisinde gino tugidduka lwa nsonga era ng'ensonga ya 2022 oba y'omwaka guno egendereddwamu okulaba ntutumbula okukuza omwana oyo wa Uganda, omwana oyo w'Obusiraamu, nga tuzimba beebiiso omwegendo esooka mu byaffa bya Uganda ey'Obusiraamu. So olina ensonga eziwerako lwaki olina okubeera tundutundu ku nteekateeka eno. Nno wetusinziira okuwulira omuntu ssekinnoomu amakampuni ne baweerowesha okujja okwetaba mu nteekateeka eno eya anno muzimuran. Ogenda gyetabamu otya Jangu Pal FM ofune kiitiyo ne tiketi ekutwala obutereevu mu nteekateeka nga 2 October ku mitwalo 2.5 wano ku reception ya Pal FM obwere tundutundu ku anno muzimuran. Run for the reason, run for the babies of this nation, run for your region. Anno muzimuran 2022.